Ntendeeza Kristo nebaza Mukama Katonda waffe atusobozesezza olunaku olwaleero kubanga tukyasobola okwatula nti Yesu ye Mukama. Mwebaza olw'obulamu bwo gwena awuliriza n'olwa famire yo n'olw'emirimu egy'emikono gyo. Amaanyi nga bulijjo Mazima Kenneth. Era olunaku olwaleero njagala tubeere nga tutunuulira ku nsonga eno gye tuyita obukulu bwa Katonda ne kye tuyita obuvunaanyizibwa obwa abantu. Obukulu bwa Katonda n'obuvunaanyizibwa obw'abantu. Ensonga eno njagala okubeera nga njolekeza amasomo oba nga njiriraanya amasomo ag'enjawulo ge tugenze maaso n'okuba nga tukola agasonga ku kye tuyita obukulu bwa Katonda mu bulokozi, mu kuwonya ne mu kusalawo kwe. Kino nno nakyo kikulu kya kubeera nga kitegeerebwa kubanga tulina bangi eyo abagenda mu maaso n'okwogera eby'ensonyi ku Mukama Katonda waffe. Olw'ebyo bingenze maaso n'okuba nga ngenda maaso n'okulaga masomo gano ag'enjawulo kuva eri gye twaviira ddala mu nsonga ey'okwogera ku kubeera nga Katonda alina ebintu by'ateesa n'agamba bino binaabaawo, kubanga nti Katonda yagamba ebintu bino binaabaawo. Ebintu ebyo bitusukkulumako nnyo mu ndowooza zaffe, ate n'ensonga gye twayogerako ey'okulonda nti obulokozi engeri Bayibuli gye yabusomesaamu eraga nti Katonda yatulonda, sife abamulonda, tumulonda kubanga yatulonda. Kati awo abamu bava ne bagamba naye kiba kitegeeza nti Katonda abanga mukulu mu bintu byonna, kiba kitegeeza nti nno era avunaanyizibwa ku lw'ebibi byaffe oba ebikolwa byaffe ebikyamu, anti yafuga ebintu byonna. Ssebo ne nnyabo, ensonga lwaki njagala ofeeyo nnyo eri lino essomo lya kubeera nga liyambako gwe yenna ayinza okuba nga okyayinamu embeera ey'okutabulwatabulwa bwe twogera ku kye tuyita obukulu bwa Katonda n'obuvunaanyizibwa obw'abantu. Si kirungi ffe okukwata ensobi zaffe ate ne tuziteeka ku Katonda, oba ebibi byaffe ne tubiteeka ku Katonda, ate ne mu ngeri emu oba endala okubeera nga tutabula kye tuyita obukulu bwa Katonda n'obuvunaanyizibwa bw'abantu. Katonda alina ye by'akola nga Katonda, naye ate ffe abantu be yatonda, ate naffe yatutonda nga tusobola okubeera nga tusobola okuteesa, tusobola okubeera nga tulonda, tusobola okubeera nga tusalawo ebintu eby'enjawulo nga bw'olaba obulamu obwa bulijjo. Nti Mukama si yakulondera essaati ey'okwambala, eyo yonna essaati gy'oyinza okuba nga oyambadde olunaku olwaleero gwe kennyini wasazeewo n'ogamba ogyagala ky'ogenda okwambala, bw'oba mukyala n'ebintu eby'enjawulo. So wano kyenjagala okuba nga ngenda mu maaso n'okuba nga nywereza ddala kwe kulaga nti obukulu bwa Katonda busomesebwa mu Bayibuli, ate ne kye tuyita obuvunaanyizibwa bw'abantu busomesebwa mu Bayibuli. Nti tewaliwo ogenda kuba nga olaba obukulu bwa Katonda ate n'otalaba obuvunaanyizibwa obw'abantu nga bwogerwako. So n'olw'ensonga eyo njagala tandika nga emitwe gino ebiri, kye tuyita obukulu bwa Katonda ne kye tuyita obuvunaanyizibwa obw'abantu. Nti bwe twogera ku bukulu bwa Katonda tutegeeza nti Mukama Katonda waffe mukulu era afuga ebintu byonna. Tewali kintu kyonna kisobola kutuukawo nga si yakiganyiza okubeera nga kituukawo. Afuga obutonde era afuga n'amawanga. Afuga abantu era afuga ne kye tuyita emyoyo emikyamu, era tewaliwo kintu kyonna era tewaliwo muntu yenna asobola kubeera ng'akomya okwagala kwe. Nkiddamu, Mukama Katonda waffe mukulu era afuga ebintu byonna. Tewali kintu kyonna kisobola kutuukawo nga si yakiganyiza okubeera nga kituukawo. Afuga obutonde era afuga n'amawanga. Afuga abantu era afuga ne kye tuyita emyoyo emikyamu, era tewaliwo kintu kyonna era tewaliwo muntu yenna asobola kubeera ng'akomya okwagala kwe. Kaakati ate bwe tutuuka ku nsonga gye tuyita, bwe twogera ku buvunaanyizibwa bw'abantu tuba tutegeeza
ekintu omuntu kyaba agwanidde okuba nga akola tusobola gamba omulimo omuntu gwaba agwanidde okuba nga akola. Ekyo kituyita obuvunaanyizibwa. Omulimo nga oteekeddwa ogukola. Omulimo ng'oteekeddwa ogukola. Oba kye tusobola ogamba ekintu ky'oba ogambiddwa okuba ng'okola oba ekintu ekiba kiteekeddwa wansi w'obuvunaanyizibwa bwo. Tusobola okutwala ekyokulabirako. Bw'obeera nga tugambe obadde maama mu maka, ovunaanyizibwa nga maama mu maka okubeera nga okola ki? Olongoosa ennyumba yo okusinziira ku nsomesa ya Bayibuli. Ogwanidde okuza abaana bo mu ngeri eweesa Katonda ekitiibwa, ng'obooleza ku ngoye zaabwe ate ng'obagulira ku ngoye zaabwe ate ng'obalaga ekituufu ekyokuba nga bakola. Bw'oba ng'oli taata ogwanidde okubeera ng'ogabirira eri famire yo ng'ate okola ng'omukuumi, ate era ogwanidde okubeera nga osomesa mukyalawo ekigambo kya Katonda wamu n'ezzadde lyo. So n'ebintu ebirala ntoko bye tusobola okuba nga tukola tutya nga twogerako. So bw'obeera ng'oli mukristaayo kikugwanidde gwe omukristaayo okutya Mukama Katonda wo, ogwanidde okuba ng'osoma ekigambo kye, ogwanidde okubeera ng'otwala obudde mu ssaala okwebaza Mukama Katonda wo. Okubuulira enjiri buvunaanyizibwa bwo. Ogwanidde okuba ng'okola ki? Ng'ogibuulira. Obwo bwonna buvunaanyizibwa bukuweereddwa bwakuba ng'okola ki? Ng'okola. So ebintu ebyo bikulu nnyo byakuba nga bikola bitya? Nga bitegeerebwa. Nga tuvudde awo kikulu ne tweyambisa ebyokulabirako bya mirundi ebiri. Ekimu ku kyo ku ebyo kye njagala okutandika nakyo y'emboozi eno eyogera ku mwami ayitibwa Yusufu. Bayibuli eyogera ebintu bingi ku ono omwami, ng'era bwe tuba tututte obudde okuba nga twekkaanya tusobola okuba nga tujjukira nti no emitawaana egya Yusufu gitandikira ddala mu ssuula eya 37. Naye bw'obeera nga ojjukidde bulungi kikugwanidde okubeera ng'otegeera nti mu baana 12 Abayisirayiri asobola okutegeerebwa nga Yakobo, Bayibuli etulaga nti mu abaana bonna yali ayagala nnyo omwana ono ayitibwa Yusufu okusinga bali bonna abaana be abalala. Bw'oba osomye essuula eya 37 olunyiriri lw'okumeka olw'okusatu. Kati omukwano gwe eri Yusufu gwali si gwa kyama, yagulagiranga mu bikolwa eby'enjawulo ng'okubaako olugoye lwe yatungira Yusufu nga luyina kalaazi nnyingi era nga ntoko. Yusufu y'omu amanyikiddwa nga omuntu eyafunanga ebirooto, era ebirooto ebyo Katonda yali yamuwa obusobozi obw'okuba nga akola ki? Abivuunula. Ebimu byali byogera ku nkolagana ye ne baganda be wamu ne bakadde be, ebirala ne biraga n'omulimu Katonda gwali agenda okuba nga akola ki? Amwesigisa, naye ogulagira ddala nti Katonda yalina ekifo kyali yateekateeka okuteekamu Yusufu. Kati bwe tuba tutandise n'essuula eno olaba nti Bayibuli etulaga nti Yusufu yagendanga maaso n'okunyumya kino n'anyumya ne kiri, baganda be ne beeyongera obujja gy'ali. Lunaku lumu Bayibuli etulaga taata w'abano ayitibwa Isirayiri oba gwe tumanyi nga Yakobo ayita Yusufu ng'amugamba ogenda okukebera ku baganda be abaali bagenze okutwala ensolo ku ttale. Yusufu teyali mukakanyavu ng'agondera kitaawe ng'atwala ekyemisana eri baganda be abaali batutte ensolo ku ttale. Bayibuli etulaga nti ne bamulengerera wala ne batandika okugamba wuuyo sekalootera akoze ki? Azze. Tukole tutya? Tumutte tulabe ebirooto bye binaakomawa. Ffenna tumayinde ddala bulungi ne bagereesa era ne boogera engeri yonna gye baali balina okuba nga baanukulamu nga babuuziddwa ki ekyakituuse ku Yusufu. Bayibuli etulaga nti ekyo bwe kyali tekibalobedde, oluvannyuma nnyo ne bakola ki? Mu kupangapanga n'okuteesateesa kwe balina gy'ali,
Abooluganda babiri, omu nga ye Lawubeni omulala nga ye Yuda, ne bagamba tetumutta kubanga muki muganda waffe. Mu bukulu bwa Katonda Bayibuli etulaga waliwo ab'ebigaali abaali bayita ng'era baali bantu ba byanfuna oba abatunzi b'ebyamaguzi nga bagenda mu maaso n'okuba nga bamuguzaani Yusufu. Yusufu n'amaliriza ng'ayingidde eggwanga lye tuyita erya Misiri. Yusufu eyo bw'atwalibwa ayingira mu nnyumba eya Potifa. Bw'ayingira mu nnyumba eya Potifa atandika okuba omukozi waayo, naye olw'ebbanga eritaali ggwanvu mukyala wa Potifa yeegwanyiza Yusufu era n'amugamba nti yali takirabamu nsobi yonna kubanga Yusufu yeebaka wamu naye. Yusufu n'agamba nze sisobola kukola kikola bwe kityo ekyokwonoona mu maaso aga Mukama Katonda wange. Era ebyava mu ebyo omukyala kwe kutandika okwogera ebigambo eby'ensonyi ku Yusufu. Yusufu yamalira mu kkomera gye yamala emyaka mingiko, naye era eyo yalina ekirabo ekyali kyamuweebwa nga kye ky'okuvunula ebirooto. Abaagendanga maaso n'okuloota bajjanga gy'ali n'avunula ebirooto byabwe era ebirooto byabwe ne bituukirira. Ekyava mu ebyo ebigambo ne biyitiŋŋana era ebigambo ne bitambula ne bituuka ne ku Falaawo eyafuna naye ekirooto mu kiro ekimu n'abulwako omuntu yenna yali asobola okuvunula ekirooto kye. Ne bamugamba nti waliwo omusibe alina obusobozi obukola kino ne kiri. Era Yusufu yagambibwa ekirooto kya Falaawo. Yusufu ekirooto ekyo n'akirootolola bulungi n'amubuulya amakulu agaali gali mu kirooto ekyo. Falaawo naye n'alaba nga ebyali bimugambiddwa byali bya nsonga, kwe kumaliriza ng'aggye Yusufu mu kkomera n'amufuula omukulembeze owookubiri oluvannyuma lwe n'amuwa obuyinza ku ggwanga erya Misiri. Bwe tuyingira mu essuula eya 45 tulaba nga Bayibuli etulaga nti oluvannyuma nnyo ekyeya bwe kyali kimaze okuba ebitundu eby'enjawulo ne baganda ba Yusufu abaali tebakyama ebikwata ku Yusufu, embeera yabawaliriza wamu n'ekitaabwe okutandika okunoonya wa ekyokulya bwe bali basobola okijja. Awo kitaabwe n'abatuma e Misiri. Emirundi egiwerako bajja mu Misiri, naye ku mulundi guno ogw'essuula eya 45 Yusufu ne yeeraga baganda be. Beeraga baganda be owasinga okuba nga wakulu wenjaga tutunuulire ku kye tuyita obukulu bwa Katonda n'obuvunaanyizibwa obw'abantu. Ensonga eno Bayibuli gy'eraga nti mu Lwokutaano Yusufu ayogera eri baganda be ng'abagamba nti temwemalaako misango n'okuba ng'ate mwenyiigira ku lw'okuba nti mwantunda wano. Katonda yennyini ye yantuma wano okubasookayo eno okubeera nga nkuuma obulamu, kubanga ekyeya kikyagenda mu maaso mu myaka gino ebiri ate era nga wasigadde emyaka emirala 5 era tewaabeera ngeri yonna yakuba ng'okulima kugenda mu maaso olw'omusanvu. Naye Mukama yantuma wano okubasookayo okubanga mbakuumira abanaasigala ku nsi era n'okubakuumira abalala bangi bakaawonawo. Olw'omunaana si mmwe abantuma wano, naye Katonda, okawulidde ako, ye yanfuula taata eri Falaawo era Mukama eri ennyumba ye era omukulembeze ku ggwanga lino lyonna erya Misiri. Kati bw'owuliriza ebigambo ebyo kiki ekikujjira mu ndowooza? Tulaba ebintu eby'emirundi ebiri. Tulaba obukulu bwa Katonda, tulaba ne kye tuyita obuvunaanyizibwa obw'abantu. Nti Yusufu bw'ayogera eri baganda be ku mulundi guno ng'amaze okuba ng'abeeraga, tabaggyako musango wabula asimba ekinyusi. Yusufu mu Lwokutaano, Olw'omukaaga n'Olw'omusanvu n'Olw'omunaana tagenda maaso na mbeera yakubaako kintu kyonna kyakweka, wadde yabagamba nti baali tebagwande kwemalako mirembe newankubadde okwenyiigira, naye era ensonga agiggusa ng'abalaga nti mmwe abantunda wano, nti atulaga muzina ennyiriri nti baganda be baali bavunaanyizibwa eri ensonga ey'okuba nti be baamutunda. Gwali gubasinga, gwali musango gwabwe, ensobi yali ku bo, kyali kyonoono kyabwe. Baamutunda nga talina kyali abakoze, baamufunako obuggya
nga yali talina kyakoze kyali abakoze. Naye mu zino ennyiriri zonna wayogera ku baganda be ate amaliza n'asirisa byonna bye baakola, kalaga obukulu bwa Katonda ng'agamba nti Katonda ye yantuma wano okusooka mmwe okubeera nga nkuuma obulamu bwammwe. Kati ekyo kyewuunyisa. Ate baganda ba Yusufu be baamutunda, ate Katonda ye yakola ki? Ye yamutuma. Bino tebibuzaabuza ssebo ne nnyabo bawuliriza, ensonga zino tezibuzaabuza, wabula ensonga zino oba ensonga eno etulaga obukulu bwa Katonda n'eri ekibi eky'abantu oba obubi obw'abantu. Ti Mukama mukulu nnyo afuga n'eri ebibi oba ekibi eri obubi obw'abantu obujjudde emitima gyabwe. Nti baateesa kyakumalawo obulamu bwa Yusufu, mukola bubi, naye oyo afuga ebintu byonna mu ggulu ne ku nsi ne wansi w'ensi, ye yamaliriza ng'atuukiriza ensonga ye ey'obwa Katonda gy'ali ayagala okuba ng'atuukiriza. Kyova tugenze mu maaso n'okuba nga tulaba ti newankubadde Yusufu yayogera eri baganda be nga bagamba baali tebagwande kuba nga beemalako mirembe oba nga beenyigira, ekyo kyali tekijjaawo kye tuyita obuvunaanyizibwa oba omusango oba ensobi oba ekibi kyabwe, ekikolwa kyabwe eky'okubeera nga baakola kye baakola. Twatunuulidde mu lunyiriri olwa 37 tujjukira bulungi okulagira ddala nti baganda be baali bavunaanyizibwa ddala ku nsonga yonna. Nakuyitidde mu bufunze neera njagala nkulage buto nti Yusufu bw'asindikibwa kitaawe mu ssuula eya 37, Bayibuli etulaga nti mu lw'e18 bwe baamulengera ng'ali kumpi batuukako, bonna ne beegeyiza wamu, bonna ne babeera nga bassa kimu okuba nga bamutta. Ne batandika okwogerezeganya nga bagamba wuuyo sekalootera ajja, wuuyo ajja, tumutte tumusuule mu kinnya, era tunaagamba ti ensolo y'amaanyi yamulidde, era tulabe ebirooto bye kiki ekinaabivaamu. Nti bino byonna ebyayogerwa baganda ba Yusufu tebyabakakibwa, byonna ebyagenda mu maaso n'okuba nga babiteesa obikola muganda waabwe. Teri n'omu ku bo yakakibwa, teri n'omu ku bo yali wansi wa mmundu oba yali ku mudumu gwa mmundu. Bo bonna baatuukiriza ekyo ekyali kijjudde omutima gwabwe, ng'ensomesa ya Mukama waffe bweraga mu Matayo essuula ya 12 olwa 35. Omuti omulungi okuva ku bujjuvu bwagwo gumulisa ebyo ebirungi, era n'omutima ogujjudde obukyamu okuva ku bukyamu obujjudde omutima, akamwa kagenda maaso n'okwolesa. So bino ssebo ne nnyabo bawuliriza singa tebyatuwandiikibwa tetwanditegedde ebirowoozo ebikyamu baganda ba Yusufu bye baalina ku ye. Naye newankubadde baalina ebirowoozo ebikyamu ku muganda waabwe, Katonda kye yali ateesa kye kyagenda amaaso n'okuba nga kikola kitya, nga kituukirira, era n'akozesa Yusufu okubeera nga akuuma obulamu obw'abantu bonna. So kyosobola okuba ng'olaba mu mboozi eno eya Yusufu, emboozi eya Yusufu etulagira ddala obukulu bwa Katonda eri buli kintu kyonna ekibeerawo. Ate era emboozi eno etulaga nti Katonda tavunaanyizibwa era tasobola kunenyezebwa olw'ekibi eky'abantu, kubanga buli yenna yakola nga bwe yasala mu mutima gwe, kubanga ekyo kye kyali kijjudde omutima gwe. Era emboozi y'emu eno etulagira ddala obuvunaanyizibwa obw'abantu, nti abantu be bavunaanyizibwa, be banenyezebwa olw'ebikolwa byabwe ebikyamu, kubanga bo bennyini balonda okukola obubi nga teri muntu yenna abakase, nga teri muntu yenna agenda maaso n'okuba nga bawaliriza, wabula bakola ebyo ebigoberera ekikolwa kyabwe eky'obwonoonyi. So y'ensonga lwaki bw'ojja mu ssuula eya 50 olya Yusufu ng'ayogera nga bw'ayogera, era okwawula kwa Yusufu wano kusomeseza ddala gwe nange okubeera nga tutegeera ebintu bino nti newankubadde abasinga babiyisaamu amaaso,
kyenjagala tubeere nga tutegeera Mukama mukulu okusinga ne bwe tulowooza nti singa si Katonda kukoma ku bikolwa byaffe ku kibi kyaffe abamu ku ffe twandikoze ebintu bingi nnyo naye Mukama okumanya waakisa nti baganda ba Yusufu si nti no Katonda yetasobola kubanga akoma ku ebyo bye baagenda maaso kye baakola ekyotunda muganda waabwe yakiganya ekyo kibeewo nga bwe kyabeerawo wabula tiyabaganya kubanga bamutta kyova olaba oluvannyuma mu lunyiriri olw'amakumi ameka 21 ne 22 olaba nga Lawubeni ayingirawo ng'agamba tetumuta wamu ne Yuda nga bagamba ono muganda waffe ogwo gwali mukono gwa Katonda. Ne bw'osoma lubereberye 5 Bayibuli egamba nammwe mwali mwagala okundeetako ebibi naye Katonda ayagala okundeetako ebirungi ng'era bwe kibadde okuwonya abantu bangi baleme okufa. Yusufu alaga nti nammwe mwali mwagala okundeetako ebibi naye Katonda yali ayagala okundeetako ebirungi nga era bwe kibadde okuwonya abantu bangi baleme okufa. Nti bw'otunuulya ekyawandiikibwa ekyo kiraga omukono ogw'omwana w'omuntu ekikolwa eky'omwana w'omuntu era ekyawandiikibwa kye kimu ne kiraga obukulu bwa Katonda bwe bwakola enjawulo masekati g'ebibi bye bayagala okuleeta ku Yusufu. Basebo ne banyabo ensonga zino nkulu nnyo nnyini ddala za kubeera nga zifiibwako. Omuntu abanga tafudde ku bino ensonga lwaki abantu boogera ebyensonyi ku bimu kwebyo ebimu bye tugenze maaso y'ensonga lwaki abantu boogera ebyensonyi ku ebyo ebimu kwebyo bye tugenze maaso okuba nga tugenda maaso n'okulaga mu masomo gano ag'enjawulo. Tujjukire bulungi nti Bikolwa by'Abatume essuula ey'okuna nayo eyina ebintu eby'enjawulo byenyweza. Ebimu ku byo bye tugwanidde okutunuulya bw'otunuulya Bikolwa by'Abatume 4:26 paka 28 egamba kubanga mazima baakuŋŋaanira mu kibuga muno ku mulenzi wo omutukuvu Yesu gwe wafukako amafuta Kerode ne Pontiyo Piraato wamu n'abamawanga n'ebika ebya Isirayiri. Okawulidde ako kubanga mazima baakuŋŋaanira mu kibuga muno ku mulenzi wo omutukuvu Yesu gwe wafukako amafuta Kerode ne Pontiyo Piraato wamu n'abamawanga n'ebika ebya Isirayiri. Ekyawandiikibwa ekyo nakyo kiraga kye tuyita obuvunaanyizibwa obw'abantu. Okukomerera kwa Kristo Yesu kwalimu emikono egy'abantu bonna. Mwalimu omukono ogw'Abayudaaya, mwalimu omukono ogw'Abannagwanga, mwalimu omukono ogw'abo abaali mu bukulembeze obw'eddiini n'abo abaali mu bukulembeze obw'eggwanga. Kyovudde Bayibuli etulaga nti bo bonna baakuŋŋaanira wamu mu kibuga muno ku mulenzi omutukuvu. Okitegeera, omuntu gwe baakuŋŋaanirako omutukuvu talina kyali akoze kikyamu, talina gwe yali atwalidde kike, naye Kerode ne Pontiyo Piraato wamu n'abamawanga n'ebika ebya Isirayiri bonna baakuŋŋaana wamu. Ekinnyonnyolera ddala ensonga eno nti okuŋŋaana kuno kwali kwewuunyisa kubanga kyali tekibangawo bannagwanga okussa ekimu n'ebika ebya Isirayiri oba ebika ebya Isirayiri okussa ekimu ne bannagwanga oba Kerode ne Pontiyo Piraato okussa ekimu. N'ekitegeerekeke ku mulundi guno bassa kimu Abayudaaya wamu n'abamawanga kubanga bonna baalaba Kristo ng'omuntu eyalaze okuba nga atiisa obukulembeze bwabwe n'okumalawo embeera zaabwe enkyamu. Osoma Luka 2:3 lunywereza ddala nti abantu bano Kerode ne Pontiyo Piraato ku mulundi guno gwokka lwe bafuuka ab'emikwano n'ebiseera ebirala byonna baali balabe. Bw'osoma Yokaana 1:1
11 eraga nti Kristo yajja eri ababe naye ababe tebamusembeza. Yeyo ensonga eyaliwo mukwano. Gino gye tulaba buvunaanyizibwa bw'abantu. Buli muntu yenna eyeenyigira mu mbeera ey'okutta okwa Mukama waffe Yesu Kristo okumukolako ebyensonyi bye baakola bavunaanyizibwa olw'ekibi ekyo olw'okusalawo kwabwe. Era olunyiriri luno olwa 27 lutulagira ddala kye tuyita obuvunaanyizibwa obw'abantu. Ekibi ky'abantu kyolesebwa kigenda maaso n'okwolesebwa mu lunyiriri luno olwa 27 nti bano bonna abeenyigira mu bye beenyigiramu okubanga bakola kye kino ekibi ekyali mu mitima gyabwe. Naye olwa 28 lujja erogera nga bwe roogera lutugamba nti bakole byonna omukono gwo n'okuteesaako bye byalangirira edda okubaawo, nti tebalina bano kye baakola nga kyali kyawukana n'ebyo Katonda byali yalangirira okubaawo, nti okulangirira kuva eri Katonda naye byalangirira okubaawo newankubadde yabirangirira abaagenda maaso n'okuba nga bakola ebyo byalangirira okubaawo teri n'omu ku bo yakakibwa kukola kyeyakola. Ekyo kye tuyita obukulu bwa Katonda nti enkwe zaabwe zonna byonna bye baakola Mukama yali yayogera dda, yali yateesa dda nti kino ne kino kijja kubanga kibeerawo, kijja kubanga kikolebwa. Ebyo abiteesa tewannabaawo kintu kyonna kikolebwa mu nsi. Bano babituukiriza mu budde, naye nga babituukiriza mu budde babituukiriza nga tebakakiddwa newankubadde okuwalizibwa. Ekyo kibeera nga kitusongera ku nsonga gitumanyidde ddala bulungi. Abasinga bakozesa ekyawandiikibwa kino n'ate tebaagala kikkiriza ku nsonga gye tuyita ey'obukulu bwa Katonda. Omutawaana teguli ku nze, omutawaana guli kwabo ababasumba okubanga ebintu bino tebabibalaga mu butuufu bwabyo. Isaaya 46 olw'omwenda n'olw'ekkumi lugamba lutya nti mujjukire ebigambo ebyasooka ebyedda, kubanga nze Katonda so tewali mulala, nze Katonda so tewali anfaanana. Olw'ekkumi alaga enkomerero okuva ku lubereberye. Enkomerero tugirabye yeeyo kyekyo kye baakola Kristo Yesu. Byonna ebyokubanga bonna baamukuŋŋaanirako ne bakola bye baakola ebyensonyi ku Kristo, ebyo bye baakola yali enkomerero y'ebyo byali yalaga olubereberye nti bijja kubaawo. Olw'ekkumi lugamba alaga enkomerero okuva ku lubereberye n'ebigambo ebitannakolebwa okuva ku biro ebyedda. Ayogera nti okuteesa kwange kulinywera era ndikola bye njagala byonna. Mukama bw'atyo bwe yateesa, bwe yamala okuba nga ateesa n'agamba bino bye binaabeerawo, bye binaabaawo ku mwana wange, era nga bwe yabyogera bwe bityo bwe byatuukirizibwa nti kino kye kijja okubaawo. Ekyo kyagambye nti kigenda kubeerawo. Tagambye nti kwekyo kinaakolebwa nja kiteeka mu mutima gw'ono oba ogw'oli ogw'ono. Wabula agambye bino bijja okubaawo nga bwe yagamba nti bino bijja okubaawo mu biro ebyo byayagala otuukiriza ebyo byagamba nti bijja kubaawo. Tulaba Kerode, Pontiyo Piraato, ebika ebya Isirayiri ne bannaggwanga nga bakuŋŋaanira wamu nga batuukiriza ddala ebyo byonna nga bwe byali byayogerwa. Mukama agulumizibwe olw'obukulu bwe. Omusango gubagibwako? Tegubagibwako kubanga Bayibuli esigala eragira ddala nti abantu bano baali bavunaanyizibwa olw'ekibi kyabwe. Omusango gwali gubasinga. Lwaki? Bayibuli eragira ddala nti okufa kwa Mukama waffe Yesu Kristo kwali kwateesebwa dda. Katonda eyayogera ebyalina okubeerawo era nga bwe yabyogera bwe bityo bwe byabaawo. Kyonna kye yateesa olubereberye kye kyagenda mu maaso n'okuba nga kituukirizibwa. Ekyo nakyo kiba kinyweza bulungi n'engero 23 nti teri muntu yenna asobola kukomya Katonda ky'ateeseza nti kinaabaawo.
abo batuukiriza byatesa nti binaabaawo tebakakibwa, boonoonyi, bakola ekyo ekijjudde emitima gyabwe. Ensonga lwaki Baluumi essuula ey'okusatu olunyiriri lw'omwenda paka olw'e18 lwogera nga bwe lwogera, bassebo ne bannyabo. So kikulu nnyo gwe okuba ng'otegeera nti okukomererwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo kye kibi ekikyasingira ddala okuba ekibi eky'amaanyi nnyo mu mirembe gyonna egy'ensi. Kye kibi ekyakisingira ddala obukulu mirembe gyonna egy'ensi eno, naye Katonda yakiganya ne kibaawo n'aleka abo abaana b'abantu aboonoonyi okukola bye baakola. Masiya ataaliko kyakunenyezebwa, naye ku nkomerero ya byonna Katonda yakiganya ekyokubaawo nga bwe yali ateesa nti bajja bikola. Yamaliriza era ali ku ntikko eya buli nsonga yonna ekwata ku nsonga ey'okubeera nga aleeta obulungi okuva mu ekyo ekyateesebwa ku lw'obubi. Ensonga lwaki mikwano Bayibuli eyogera nga bweyogera eriffe bw'osoma ekitabo ekya Befeso essula ey'okutaano olunyiriri olwa20 lutulaga bwe luti nti nga mwebazanga ennaku zonna olwa byonna Katonda Kitaffe mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Tugwanidde okwebazanga ennaku zonna olwa byonna Katonda Kitaffe mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Nti n'ebyo ebyateesebwa ku lw'obubi Katonda waffe nga bw'ali omukulu yamaliriza nga aleese obulungi mu ekyo ekyali kyateesebwa ku lw'obubi. Bw'osoma ekitabo kye tuyita ekya Mubuulizi essuula ey'omusanvu olunyiriri olw'13 lugamba nti lowooza ku mulimo gwa Katonda, kubanga ani ayinza okuluŋŋamya ekyo ye kye yanyoola. Bw'otunuulira obulamu obwa Mukama waffe Yesu Kristo n'ebintu ebyamutuusibwako, embeera yonna yali ya bunywevu. Ekifaananyi kyali kifaananyi kya kunyoola, tolabamu bulungi bwonna busobola vaawa. Isaaya bw'amulengera bunabbi agamba ani anaalangirira emirembe gye? Ani anaalangirira emirembe gye? Isaaya 5:3 gamba nti eraga nti Katonda yennyini yagenda maaso n'okubonereza omwana we, nti yalina obusobozi obukomya kino, naye kino kye kyali kyateesebwa kirina okubaawo. Naye embeera yali si ngolokofu, yali mbeera y'ekyo Bayibuli kyeyita kyeyanyoola. Naye nsobola okugamba bulungi nti bwe tuba tujjukidde ebigambo bya Yusufu bye bikomyawo obukulu bw'ensonga obutulaga nti Mukama Katonda waffe ali waggulu wa buli nsonga yonna. Yusufu bwe yagamba n'agamba nti nammwe mwali mwagala okundeetako ebibi, naye Katonda yali ayagala okundeetako ebirungi, ng'era bwe kibadde okuwonya abantu bangi baleme okufa. Nti ekyali kyateesebwa ku lw'obubi, abantu kye baali bateesa ku lw'obubi mu mitima gyabwe, abaali tebaali ba mikwano ne bafuuka ab'emikwano, abaali tebaali ba mikwano ne bafuuka ab'emikwano. Ekyo kyonna kyanukula ekyo kye baali baagala okubanga batuukiriza ku Kristo Yesu, era kye baakola kubanga kye kyali mu mitima gyabwe. Naye Katonda waffe obukulu bwe waggulu w'ekibi yamaliriza ng'ekyo kyateesebwa mu mitima gy'abantu ku lw'obubi n'aleeta obulungi mu kyo. Ensonga lwaki olunaku olwaleero nti mu ekyo kye tulaba nti Mukama waffe yayambulwa, n'akubwa emiggo, n'ateekebwako engule ey'amaggwa, n'afumitibwa, n'afugibwa, n'akolebwako byonna eby'ensonyi. Mu ekyo ekikolwa ekisingira ddala okuba nga kibi nnyo nnyini ddala, Katonda yajjamu ekintu nga kirungi nnyo nnyini ddala. Ensonga lwaki okuyita mu nsonyi ze ne mu kubonaabona kwe ffe ate mwe twafunira eddembe lyaffe. Tulabira ddala kye tuyita obukulu bwa Katonda n'obuvunaanyizibwa obw'abantu. Nti abantu abo bonna abaakola bye baakola bavunaanyizibwa olw'ebibi byabwe, bavunaanyizibwa olw'ebikolwa byabwe, bavunaanyizibwa olw'okusalawo kwabwe
kubanga teri n'omu ku bo yakakibwa kola kyali akola, wawula baakola nga bagoberera ekikula kyabwe eky'obwonoonyi. Era bino singa tebyawandiikibwa tetwanditegedde nti ffe nnyini bye yali yajja okuba nga anunula, ate ffe nnyini abaakyawa oyo eyajja okuba nga atulokola, yoyo gwe bayita omwana w'omuntu, nti n'ekirungi kirabika nga kibi mu maaso ge. So kino kikulu kya kutegeera mikwano nti Katonda waffe alina amaanyi era alina eddembe okukola ebintu byonna nga bw'abyagala. Tuba tujjukidde ensonga eno eyogerwako mu ngero 16 olwa-33. Bayibuli etulaga nno akalulu kasuulibwa ku lugoye olw'omu kifuba, naye okulagira kwako kwonna kuva eri Katonda. Oluya kwekyo nti akalulu kasuulibwa. Ngeri ya bulijjo mumanyi abantu abasinga mumanyi kye tuyita ludo, nti oba okuba ludo onyeenya mu kakebe then n'okola ki, n'osuula wansi. Naye ennamba ezo zonna ezirabika gweoyinza oguyita obuyisa omuzannyo n'ogamba nti nkubye omuntu emikaaga emirundi 3. Emikaaga egyo emirundi 3 togisalawo. Endabika y'ennamba y'okungulu ya ludo si gwe agisalawo, Katonda yennyini agisalawo. Gw'okiranga ekintu ekya bulijjo omuzannyo n'ekyo kye kiraga obukulu bwa Katonda eri ebintu byonna. Tuna abantu kye balowooza ng'ekintu kyakusaaga oba obuzannyo, omukono gwa Katonda guli emabega wa buli kintu kyonna. So kyova olaba obuwanguzi buva eriye. Yawonya ate asobola n'okulwaza, ate yalokola, ate era y'omu asobola okuba bw'aba asazeewo ate era asobola otakola ki, obutalokola. So bwe tuba twogera ku nsonga eno yakufa kwa Mukama waffe Yesu Kristo, nti nga ne bwe kyali mu Baleevi 16:8 akalulu kasuulibwa nga okusalawo mbuzi ki eyalina okubeera nga yeweebwayo ku lw'ebibi, ate na mbuzi ki eyalina okuba nga esuulibwa mu ddungu ekiikirya ekibi. Nti okusalawo kw'ebyo byonna mbuzi ki erina okukola kino oba kiri era kwavanga eri Katonda, wadde akalulu kagendanga maaso n'okusuulibwa, nti okulagira kwakwo kuva eri Katonda. Ne mu nsonga eno kikulu nnyo ffe okuba nga tutegeera nti Mukama waffe mbwatyo bwe yateesa Kristo Yesu okubeera ekiweebwayo eky'ebibi, naye ekyo tekijjaawo buvunaanyizibwa oba musango eri abo bonna abeenyigira mu kufa ne mu kubonaabona okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Tekijjaawo musango. Taata yateesa okuwaayo omwana, onkubali taata yateesa okuwaayo omwana, naye era ekyo tekijjaawo musango eri abo bonna abantu abakyamu abaali abeenyigira mu kufa kwe n'okubonaabona kwa Mukama waffe Yesu Kristo. So mu kino kyenjagala okugamba nti ng'era Spurgeon bwe yogera, omu ku babuulizi ab'omu kyasa ekyo-18 bwe yabuuzibwa oba asobola okukwasaganya obukulu bwa Katonda n'obuvunaanyizibwa bw'abantu, yagamba zisobola kubeera nga nkwasaganya ab'emikwano. Bw'atyo bwe yayogera, yagamba nti obukulu bwa Katonda ne kye tuyita obuvunaanyizibwa bwa Katonda, agamba ebyo ebibiri bya mikwano. So bisukkuluma amagezi gaffe. Obukulu bwa Katonda n'obuvunaanyizibwa bw'abantu bulinganga oluguudo lwa train. Ku luuyi olumu emipiira gitambulirako ne ku luuyi olulala emipiira gitambulirako, nti naye nga bw'olaba oluguudo lwa train, enguudo za train ezitakwatagana abasinga tebabitegeera. Naye mu bulamu buno kikulu ffe okutegeera nti Katonda yatonda nsi eno n'agijjako emikono gye n'agirekawo, mbu kati yeetwala yokka. Buli kyonna ekikolebwa akimanyire ddala bulungi era ateesa ebintu eby'enjawulo. Ali kitundu ku ebyo ebintu byonna byakola ki, byatonda. Nti ensonga lwaki ensi ekyagenda maaso nga bwegenda, nti awaniridde ebintu byonna olw'amaanyi ag'ekigambo kye. So kansubire bino binaakuyamba otegeera nti bwe kituuka mu ky'okubuulira enjiri, ye yennyini atugambye mugende mu nsi yonna mubuulire enjiri. Si musango gwe obutabuulira njiri, akugambye mubuulire enjiri. So obukulu bwa Katonda
bwe buno wammanga yalokola naye alokola akugambye genda obuli enjiri ate goganya okubuulira enjiri okitegeera. So tulina ebintu ebyo buli saa tetusobola kuba nga tukola tutya tubyewala. So gwe kyogwenda okuba nga otegeera kyoba ogambiddwa kyokola. Mu byawandiikibwa ebyandikwa bitulaga Katonda kyalagira kyakola ate n'atulaga ne kyalagira abaana b'abantu okukola. So tokwata buvunaanyizibwa bwo n'obuteeka eri Katonda ng'akuwa Katonda mukulu kino sijja kikola. Bw'ogwanidde osala oluguudo ng'otunudde ku ddyo ne ku kkono kikole. Togamba nti nze ndi mwana wa Katonda ne mba sifuddeeyo. Bwe kiba kikugwanidde gwe okubeera ng'osoma Bayibuli ogisome, togenda kumala gategeera butegeeza ebintu nga totutte ki buvunaanyizibwa obwo bwakubanga ogisoma nga bwagambye tukola ki gisome. Bwe ziba mpisa tambulira mu mpisa ezo Bayibuli zeeragira. Totambula nga bw'osanze nga ate Katonda mukulu ebinaavaamu osudde obuvunaanyizibwa bwo. So tubeere nga tutegeera kwa muntu ayinza okugamba ate buko obuvunaanyizibwa bwange ate kati bugasa ki obanga ensonga yonna ya Katonda ali ku ntikko yaayo. Nedda, kyenjagala obeere nga otegeera mukwano nti okusalawo kwo n'ebikolwa byo tozirina kubeera nga ebintu ebyo bitwala nga byakusaaga. Ebivaamu ebyo byamaanyi nnyo nnyini era bisobola okukosa obulamu obubwo n'obulamu obw'abalala. So tulina kubeera ng'ogamba kati ne sibaako kyenkola twala obuvunaanyizibwa bwo mu ngeri eya siriasi ddala. Era Mukama w'ekisa gwe neesiga okuyambako gwe yenna akyatabulwa ku bintu eby'enjawulo, enjiri gibuulire. Bwe kuba kugabagaba, bwe kubeera kukola ky'olina okukola kikole mu budde nga bw'ogwanidde okukola by'olina okuba ng'okola. Todda buuze n'ogamba Mukama anaakola ky'alina okuba ng'akola. Kola paati yo, ebisigadde birekere Katonda. Gwe kasita okkiriza nti nkoze kyengwanidde okukola, wumula mwesige, yamanyi kyakola. So ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna. Amiina.